Popin Media. I stand as the acting president. I stand here in solidarity with the Honorable Harriet Nakwedde in her own identity and right. Mukwano gwange nyo. Dr. Lina Zedriga waro ate nancha kubanga mu Buganda nze ndi Muganda nnyo. Nedira mamba omuzukulu wa Gabunga ndi waka naye lwakuba ensi yenna ne president ne family ye they are following us nzikirize nyogere mu Luzungu. Ensi yenna amanyi nti olwaleero tuli wano Kayunga nga tuli kwebaza Katonda ebya omuwanguzi waffe omugole waffe Honorable Harriet Nakwedde. Yono nze muina Harriet, thank you so much. Harriet webale nnyo. I also stand in solidarity to congratulate you and the members of parliament here present and those who will join us later. Luachi Harriet, Honorable. From 2021, okuva mu 2021 we were beaten here in Kayunga. Twakubibwa wano e Kayunga wano. With Harriet and our victory was stolen. Twakubibwa ne Harriet n'obuwanguzi bwaffe ne bubbibwa. There's one thing we should all learn from her, Honorable Harriet: the love and trust in the Lord God Almighty. Don't underestimate anybody. Temugezaako okunyooma omuntu n'omu. Don't be bitter in your heart. Temubeera na bukyayi mitima gyammwe. Don't be transactional. Temubeera na bintu bya basuubuzi. She would have said, I have had enough of this. Yandibadde abivaamu Harriet ono. Right now I'm going to give a direct message on this day to all the members of parliament and the councillors. She is a councillor from Rubaga. President aweereza message butereevu eri abaka ba parliament mwenna ne ba councillors abakulembeze bamwe n'abalonde. In Buganda and in Uganda, your leadership and your identity is not on sale. Mu Buganda wano kuva dda nedda Obuganda tebutundibwa n'abakulembeze tebagulibwa na kutundibwa nga nnyanja. Please, you won our confidence as an institution. We gave you the flag. Abakulembeze mmwe mwayimirira ne tubawa flag zaffe. The flag you are flying on behalf of all these people. Flag eyo mugikutte ku lw'abantu bonna abali wano n'abali mu nsi yonna. The flag you are flying on behalf of the dead who were in the struggle. Mugikutte ku lw'abo abattiddwa nga battiddwa lwa struggle eno. You are holding it in trust. Mugikutte nga mugikuumye bukuumi ku lw'abantu abo. Do not think about selling it. Temugezaako ne mulowooza n'okukitunda. If you are tired, bring it back to the people of Kayunga. Bwe muba mugikooye gikomyewo eri abantu b'e Kayunga abakulonda. This is my first advice. My second advice: kyenziramu okubawa amagezi. Our flag as National Unity Platform Party. N'ebendera y'ekibiina kyo gikwatire waggulu nnyo. Go stay very close. Genda obeere kumpi nnyo. And this is very simple.
era amuwadde very deliberate. omusalaba neezo ng'ali ku musalaba. When things get very tough, bwe biba ebintu byonna bikalubye, like your legs are sleeping in the water, ng'owulira n'amagulu in the water gagenda of monetized politics, nga gagenda mu byobufuzi ebijjudde in ensimbi, the water of polarized politics of ebyobufuzi hatred, ebyobukyayi, in the water of all the dirty politics they want to throw at us. n'ebyobufuzi ebikyafu. This is your light. Awo kino kye kitangaala All the way from Chibeho, okuva e Kibeho, the Holy Rwanda, Land where Mother Mary appeared. amukwasiza omusalaba ne Yesu. And the second is symbolic. Kino kyekirabo ekirala kya kabonero. As a woman, Ng'omukyala you are an all-rounder. olina okukola buli kintu. You reason with your heart. Lowooza n'omutima gwo. You collect and gather all of us together. You are a mediator. Ffenna otukuŋŋaanya, You give us courage. otuwe obuvumu. And I therefore only commit we will be present for you at all times, accessible, as you already know. As the National Unity Platform Party, Tujja mu palamenti nga NUP. we are very aware that our overall victory was stolen. Tukimanyi nti obuwanguzi bwaffe obwakuntikko bwabbibwa. Our president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, is not here because by choice. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tali wano lwa kwagala. It pains me Kinnuma kansaba omubaka we Mukono ajje ddala ku stage. in our beloved country. Mu nsi yaffe We still have to deal with militarized politics, tukyali ku byobufuzi eby'okukwatamundu n'obutakwatagana, polarization. okwawulayawula mu bantu. We will continue to demand our victory and the return of my president. Tujja kusigala nga tubanja obuwanguzi bwaffe We n'okudda will kwa continue pulezidenti to waffe. demand the release of all those who are arrested, Tujja wherever they kusaba are. abantu baffe bonna abasibe b'ebyobufuzi bateebwe okuva ku We deputy will president. continue to demand for the real results which saw my president win. N'obuwanguzi bwaffe bwennyini bwe twafuna. Teri kuzikiza. Teri kuzikiza. Teri kuzikiza. Teri kuzikiza. Teri kuzikiza. Yes, I speak with this courage and confidence, Njogera n'amaanyi knowing very gano. well I can be abducted, and I was abducted and I was taken under the basement and baptized. Nkimanyi nti nsobola okuwambibwa kwa nawambibwako ne bantwala ne mu basement If it takes y'omwami. that to deliver a new Uganda, a free Uganda, so be it. Bwe kiba kyetaagisa kumpamba kibeere bwe kityo. And I'm very proud of more MPs have joined us. Ayanjudde MP omulala atwegaseeko. And I'm very, very, very excited. She is, just your name. Amaniyo Dravile Sheila Namugalo, woman MP, Mukono District, wano kumulirano. Any other? Our weapon is one, our faith. Ekyokulwanyisa kyaffe kwe kukkiriza kwaffe. To the Muslim fraternity, continue to pray and have the tasbih and go to the mosque with faith. Bannaffe The Abayisiraamu Quran. musigale nga tusaba nnyo, tugende mu mizikiti nga tusaba n'okukkiriza. To the Anglican, the holy book. Eri bakitaffe mu Katonda. The Catholics, we have the weapon of our times, the Holy Rosary. Abaffe Abakatuliki tuyina sapuli. We know the war now is spiritual. Olutalo kati lwakulwanya n'amaanyi mangi And that's ganjawulo. where we are taking it. But for today, we are here to celebrate, Naye olwaliro tuli wano okujaguza, congratulate, okuyozaayoza, have a pause and reflect, okufumiitiriza. and say thank you so much, the mighty people of Kayunga. N'okubeebaza ab'e Kayunga, mwebalire nnyo. Thank you so much, the National Unity Party. Thank you so much, the religious leaders here present. Thank you so much, Honorable Woman Member of Parliament, Harriet Nakwedde. Our power, NUP, and everywhere. Our defo Angiria ni ralu bararo emidi akarakara oriyoba, oriyo, our defo. Emigajjo omusayidwa batayina musango kukuta ekitangaala ky'ensi yaffe kyaggwawo olw'amaanyi g'abamusibiramu.
tweyanze